Minister Misa Kabanda Sebo Katikiro waffe ow'ekika kyaffe eky'endiga ne komiti yonna Sebo Sebwana Ekitiibwa Ssewapase Lubiri Sole mbadde nabe kwerabidde Maama Jjajja mukyala n'abaana bonna abazzukulu baffe bonna baganda baffe bonna mwenna abazze okungubaga n'okusaasira olw'ekikangabwa kino kye twatuuseeko olunaku lw'eggulo bassebo ne bannyabo mwenna abali wano abavudde ewala n'okumpi Mukama waffe yeebazibwe bannange mwebale nnyo okujja mwebalire ddala tuli wano mu nnaku nnyingi nnyo ne muto wange ono Dr. Sarah Nkonge nga tulina ennaku nnyingi nnyo yetayinza kubabuulira amaziga twagakaabye okuva ekiro kyonna emisana yonna obwedda tukaaba amaziga kati tuyinza kukikkiriza nga tulowooza nti oba si kituufu naye ng'ate kituufu tetumanyi bye tuyinza kwogera ku jjajjaffe ono Lwomwa Inginiya Daniel Bosa tufiiriddwa nnyo ab'ekika ky'endiga Obuganda bonna ne Uganda yonna tufiiriddwa nnyo ono si ye muntu eyandibadde agenda mu ngeri gye yagenzeemu bannange nedda mulekere awo nedda toyinza kujjawo muntu wa muwendo okufaanana bwe gutyo omuwendo omuyitirivu omuntu afaanana bw'atu omuwendo ennyo mu ggwanga lyonna mujjako bagenderedde ki bwe kibanga ddala kintu gwe babadde baagala bagenderedde ki babadde baagala ki tukyebuuza era tujja kulawo nga tukyebuuza baali bagenderera ki baali baagala ki kyetutayinza kuteesa ne tutula ne tuteesa kiki Sebo pasita weebale nnyo obuulidde bulungi nnyo ebigambo ebirungi ennyo byotubuulidde weebale nnyo weebalire ddala Mukama yeebazibwe Sebo jjajjaffe abadde ayogera ekintu kimu buli waabeera musonyiwagane wabeerawo wa muntu eyakusobya musonyiwe nga kyayogera buli kiseera kyakugamba ne mu miiti n'omukolo gwe yabaddeko eggulu bamali bamutte kyebigambo bye yasingeyo okwogera mwagalane musonyiwagane naye kyabadde kiki tulina ennaku nnyingi nnyo kubanga abadde akutte ku kika kyaffe n'amaanyi ge gonna ng'akoze puroguramu etamanganawe ennungi ennyo ng'agenda kutandika okulambula ab'amasiga bonna 17 era yabadde kusiga eryokubiri ng'asiga agenda kutandika esiga eryokusatu alabye nga gonna agamalawo kitalo nnyo nze ne Dr. Sarah Nkonge ffe tubadde abawi b'amagezi nga tubeera naye buli kiseera naye nga buli kyoyogera n'akiwuliriza olw'amagezi amangi ne mutambulira wamu nga tabawakanya abadde muntu wa bbeeyi nnyo abadde muntu wa muwendo nnyo abadde muntu wa kitalo nnyo tufiiriddwa nnyo ab'ekika ky'endiga n'eggwanga lyonna Obuganda tufiiriddwa nnyo naye abakikoze kijja kubalumiriza okusaana buli bayingira ettaka tebajja kuddayo okufuna mirembe kubanga omuntu gwe bazikiriza tabadde wa bulijjo abadde muntu wanjawulo tabadde wa muntu wa bulijjo abadde wanjawulo
bateekwa okuba nga beenenya nga bejjusa nti kye bakoze tekyandiba ekitutufu okola. Twagala okubeebaza mwena abali wano, mutusabire, musabire nnyo eggwanga lyaffe Obuganda ne Uganda, mutusabire. Nkakasa nti poliisi mujja kutuwa lipoota entuufu okufa kwa jjajjaffe ono. Tulinze lipooti eyo eky'omukisa omulungi, omu ku batemu akyali mulamu. N'olwekyo tujja kufuna buli kimu kyonna, tujja kukifuna. Era tujja kusanyuka nnyo nga tukifunye, kubanga kijja kuba nga kituwadde entandikwa. Bannaffe, bakungubazi bannaffe, tuddamu okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. Maama jjajja mukyala, Katonda eyakuwa jjajja ono yamanyi kyagenda okukolera, yamanyi kubanga kyewayiseemu kinene nnyo. Omuntu okufiira mu maaso go ng'olaba kyabadde kinene nnyo nnyo nnyo. Naye Katonda nga bwe wakkiriza Katonda gwokkiririzaamu, oyo yennyini tumanyi nti ajja kubaako, ajja kusiba ekimyo, akusangula amaziga, alabe engeri gy'ajja okukimala, kubanga yakitandise. Tumusaba akimalirize. Tusaba Katonda, jjajja tumanyi ali mu mikono mituufu, kubanga yakkiriza Yesu Kristo. Ayogera kimu ekyokubiri Yesu, ayogera kimu ekyokubiri Yesu. Tayinza kwogera tayogera ku kigambo kya Yesu. Muntu wa Katonda tumanyi ali mu maaso ga Mukama. Mukama we waabo naye ayagala ebirungi, tumanyi nti agenze eri Katonda we gwabadde ayagala ennyo. Tusaba ayi Katonda ayinza byonna, jjajjaffe omulungi oyo omwanirize era omuwe ekirungo ekyeddembe. Ssaabasajja Kabaka Abdullah na minisita w'e Kampala ng'azze okungubaga okusaasirako ku baana. Bakino Obuganda kitubugamba kibutugamba tuntu oba afiirwa ojja n'omubuuzaako, weewaawo oba tulina kyogenda kuzza naye omubuuzaako. Naye ffe mu kabineti awo nali bagyesebwawo watabadde, era tukungubaze nga tukungubagira omukulu ono kuba leero lwa Mande tubeera tuli mu kabineti. Naye bonna abatumidde era kimanya abalala bakyajja nga ffe tusooseewo, naye nga omukulembeze w'eggwanga puroguramu eyo yagirekera General Katumba Wamala, yajja okuleeta obubaka bwa gavumenti. Kati ze kanjogere nga minisita wammwe, naye nga zze okutukiikirira ffenna ye General Katumba Wamala yasindikiddwa wano kyasobole okuba nga atukiikirira. Era kuba kabineti batuusa obubaka bwa gavumenti n'ebisingawo nga tujja kuba nga tubawo obubaka bwonna nga bunaaba bujja. Naye nga tuvumirirayo ne sekuvumirira yenna abaana abo ab'empisa embi, ate nga tubakuzizza nga tubalaba. Mubuulizi ayogedde bulungi, naga nti omwana akula omulaba n'ogamba akaliba akenda okalabira ku mukonda n'ojja ng'omulaba ng'akola ebintu. Kati kuno sirina gwe tugenda kuwayiriza, kubanga batugee nti abaana abase baakukyalo kuno. Ate nga bagambyeko ti ate era bakika kino, kwegamba kibi nnyo okuba nti kizze ate Sserunkumazi assebbosa. Ekyo ekibi kijja mutambulirako, ne bw'aba azadde mwana ne bw'ali bamuleseyo kijja mutambulirako. Mu ddiini yaffe tulina gwe batugamba nti yasula taata we mu nsiko n'amusuula mu nsiko nga taata okaddiye nnyo osaanidde kufubuziza emyaka 9 tukyasobola nakulaba kangusuule mu nsiko. Naye bwe yakula abaana be bamugamba nti taata tukusuula mu nsiko, ng'abazzukwe tamanyira kumanya ne jjajjaabwe bamukola ki, bamusuula. Ne baali bagenda omusuula n'abagamba nti munyongereko wali mu maaso bwe mba munsuula, kubanga nange kitange we nakula ki, we namusuula. Era bwe kibi we kyakoma kwegamba n'abanga naye amaze okwolera eggwanga, abantu ne batereera bonna. N'olwekyo ono yakikoze ne famire agitaddemu ekizibu na buli kimu kyonna.
naye ng'abatuuze tusaba twebulire mu ddiini zaffe ze tusoma tusaba Katonda asaasire namwandu kubanga omuntu yenna aviiriddwako omwami we aviiriddwako omukyala we aviiriddwako omwana we ne bazadde be gwe tolina kyosobola kubagamba ibo bamanyi obulumi bwe bawulira era ffe abaali babituuseeko tumanyi kyoba owulira ne Katonda yekka yasobola okuziba eddibu eryo liriba liriwo tusaba Katonda onamulamuza ekisa kuba abadde musajja mulungi nnyo abadde mwami mulungi nnyo omuweereza omulungi atalina kyosobolamu nga nti kyekino n'olugendo lwe balukomyawo Katonda amusaasire akwate olugendo lwakutte naye ate amusasule musera mu byakoze naffe abasigadde ku nsi tumuyigireko basobole okuba nga naffe tusobole okuba nga tuweereza bye tulina okuweereza obuvunaanyizibwa tukwate bulungi tuweereze eggwanga lyaffe tuweereze Obuganda tuweereze gavumenti yaffe nga tulina ogiweereza n'abantu baffe yagambye nti abaana amaka tugaweereze bulungi bannayimwe bali kujja tukungubagirako Mukama abasasule musera katwale obuyinza buno okuyita obuvunaanyizibwa okuyita Jeno Katumba Wamala ajja yogere obuvunaanyizibwa obuleese wano ate ndowooza